Essula ya 27. Awo Dawudi n'ayogera mu mwoyo gwe nti, luliba lunaku lumu ne nzikirira olw'omukono gwa Sawulo. Tewali kisinga bulungi gye ndi okudduka ne ntuuka mu nsi ey'Abafirisuuti. Kale Sawulo aliggyayo omwoyo gye ndi okunnoonya nate mu nsalo zonna eza Isirayiri bwe ndiwona bwe ntyo mu mukono gwe. Dawudi n'agolokoka n'agenda ye n'abasajja 600 abaali naye ne basenga Akisi mutabani wa Mawoki kabaka w'e Gaasi. Dawudi n'atuula ne Akisi e Gaasi ye n'abasajja be, buli muntu n'ab'omu nnyumba, Dawudi ne bakazi be bombi, Akinowaamu Omuyezuleeri ne Abigayiri Omukalumeeri mukazi wa Nabali. Ne babuulira Sawulo nga Dawudi yaddukira e Gaasi n'atamunoonya nate. Awo Dawudi n'agamba Akisi nti, obanga nno ŋŋanze mu maaso go bampe ekifo mu mbuga emu mu byalo ntuule eyo, kubanga kiki ekinaaba kituuze omuddu wo mu kibuga kyennyini awamu naawe. Awo Akisi n'amuwa Zikulaagi ku lunaku olwo. Zikulaagi kyekivudde kibeera eky'abakabaka ba Yuda na buli kati. Awo omuwendo gw'ennaku Dawudi ze yamala mu nsi ey'Abafirisuuti gwali mwaka mulamba ko emyezi 4. Dawudi n'abasajja be ne bambuka ne bakwekweta Abagesuli n'Abagiruzi n'Abamaleki, kubanga abo be baatuulanga mu nsi abaabangamu edda ng'ogenda e Ssuuli okugenda mu nsi ey'e Misiri. Dawudi n'atta ensi n'atawonya musajja newaakubadde omukazi. N'anyaga endiga n'ente n'endogoyi n'eŋŋamira n'ebyambalo, n'akomawo n'ajja eri Akisi. Awo Akisi n'ayogera nti, muvaawa okukwekweta leero? Dawudi n'ayogera nti, obukiiko obwa ddyo obwa Yuda n'obukiiko obwa ddyo obw'Abayerameeri n'obukiiko obwa ddyo obw'Abakeeni. Dawudi n'atawonya musajja newaakubadde omukazi okubaleeta e Gaasi, ng'ayogera nti baleme okutuloopa nga boogera nti bw'atyo Dawudi bwe yakola, era bwe yayisanga bw'atyo kasookedde atuula mu nsi ey'Abafirisuuti. Awo Akisi n'akkiriza Dawudi n'ayogera nti, abantu be Isirayiri abatamiriddwa ddala, kyaliva abeera omuddu wange ennaku zonna.